olwaleero nze twogere ku nsonga 3 esookera ddala ya Shiba Kalungi okubeera nga amaze okubeera nga asumulukuka. Shiba Kalungi azadde omwana omulenzi n'amannya n'agatubuulira. On top of that tugenda beera tukwasagana ku nsonga ya Alien Skin na lwaki bamumye bail. Owedda mbawa updates zonna mu kooti e Makindye gye tubadde naye nze okubeera nga breaking down buli kimu ky'otasobodde kubeera nga otegeera na lwaki bamumye bail. Kyokkotte still olunaku olwaleero Haji Ali oli eyakwata muwala we ne Ajati Zura lwe abadde mu kooti. However, Alien Skin amusinzizza amaanyi nti ba media personnels bonna almost baddukidde wa Alien Skin e Makindye. Kooti wabadde Haji olunaku olwaleero tebasobodde kubeera nga bagendayo. However, byonna mbikuleetedde na biki ebigenze mu maaso owa Haji. Waniza nnyo wano ku SMX Media. Nange MSMX wano tubeera ne updates buli lunaku bwe kiseera. Story wejjira tugikolera singa okubeera ekikulu. Story zaffe tuzikombatinga ne zibeera nga ziweeka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing ongende ku notification bell eyo. Ebisigadde obitulekere. Mumpulira nga mpunye enseenene. Polidoli agamba SMX nga wunye enseenene. Mbakwerira kaseenene mwana wa pressure zibadde nnyingi nnyo nga tuli awo mu kooti e Makindye. So pressure we zirinnye konze kanfuneyo ku buseenene nzikakanye pressure. Yes, tutandikirewa. Actually nga tetunnatandika. Waliwo kinawolovu ekyeteze Pastor Wilson Bugembe. Akafaananyi ako kannyumidde naye sinza okunyumira. Actually bannayuganda temuli serious. Naso se nendabo ebifaananyi ebyo. Yes, ne binnyumira. Nga banyumye Pastor Bugembe ne kinnawolovu. Naye kati ekisinza okumalako amaanyi kwe kubeera nga waliwo gye nsanze omuyaye nga postinze mbu kinnawolovu kisazeeko Pastor Wilson Bugembe. Ngezo okulaba bannange kitambulira ddala nga kinnawolovu ne ngamba bannange Kiuganda kinyuma. Kwegamba kinnawolovu kisazeeko Pastor Bugembe kigenza otambula wekiti ddala nga kitambula nga kinnawolovu. Anyway, katandikira wa Alien Skin okusinzira nti neera owedda mbawo updates ku Alien Skin tetugenda beera nga tumulwako ekisookera ddala. Baloya okusinzira ku ludda oluwaabi olwa gavumenti aba gavumenti bawadde ensonga zaabwe lwaki Alien Skin talina kubeera nga aweebwa beero. Nera ensonga gye basinza okubeera nga bateekako essira nti Alien Skin we bamuwa beero ayinza okutataaganya ensala okunoonyereza okukyagenda mu maaso mbu bakyali mu kubeera nga banoonyereza. So we bagezaako ne bamuwa beero agenda beera atataaganya okunoonyereza kwabwe. Ekyokubiri ne bagamba tomanyi ayinza n'okuddamu okutuusa obulabe kwaba abantu be yatuusaako obulabe. Ekyokusatu tomanyi ayinza n'okudduka mu ggwanga. Wekituuse ku side y'abaloya ba Alien Skin by the way ndabyeko babiri naye okusinzira baloya bangi nnyo bawerera ddala ate ne balaze mbu kye bakola bakitegeerera ddala. Baloya ba Alien Skin ne bava ne bagamba ekyo ky'ogamba ekyokugamba nti osimanya by the way oli yejjuliyo abazze okubeera nga bamwebuyimirira oda bagamba A1 A2 simanyi lwaki babiyitawo batu Katonda nyambe ne megendako mu kooti oba A2 atali A1 ye abazze okubeera nga bamuyimirira babaganya abasookera ddala mikwano gye. Ekyokubiri ate ne sister gwe balonze nga ali legit okubeera nga amweyimirira ate naye ng'ebisaanyizo byaleese ebbaluwa ya LC chairman kwegana nebeera bizibuzibu. Ne tuvaayo naye abaloya ba Alien Skin bo bategezezza nti neera Alien Skin ekisooka muzadde awo ntegeredde mune Alien Skin taata ate era musajja mufumbe kyombadde nkimanyi naye eky'abaana abasatu kyombadde sikimanyi naye bategeeza kooti nti Alien Skin taata musajja alina abaana be basatu okusingira ddala mbadde mmanyiiko ono gwe yakamala okubeera nga azaala bali eryengeri lyajja mu music industry oba yagenda ofuuka famous kyaka nga abalina sofa Alien Skin alina abaana basatu. So nagamba olwedde taata musajja ali famous mu music mu industry wano mu ggwanga erya Uganda olabye ekibaddewo ku kooti abantu bangi nnyo bazze mu bungi okubeera nga bamulaba. So tayinza kubeera nga adduka n'ekyokubiri talina maanyi ga amaanyi agatatanganya bakiyita bati Oluganda olusi lunzibwalya okutattanya okunoonyereza kw'abantu kwe bagamba ne ajja sabotaginga okunoonyereza. Ekyokusatu talina maanyi ago. Ekyokusatu tazangako musango lwensobola okutegeera mu Alien Skin bulijjo tuwulira amasasi n'amasasi ate onamututte mu poliisi biki mu record Alien Skin talinayo musango gwonna gwe yali azizza. Musajja wattu ali innocent tazanga ku musango era kooti bagitegeereza ne bagamba musajja tazanga ku musango gwe mulundi ogusoose. So talina
gyagenda kukola talina gyagenda kuddukira. However omulamuzi yena asalawo okubeera nga agamba munira siganye kumuwa bail ate sikkiriza kumuwa bail. However okusalawo kwange agenda okusalawo kwa lawyer agenda kukola ennaku z'omwezi nga 28 Lwokuna luno tulabe oba Alien Skin agenda kuwoza nga ava wabweru oba Alien Skin agenda kuwoza nga ava munda eluzira. So okusalawo kugenda beera lunaku Olwokuna. Tumusabire Alien Skin asobole okubeera nga embeera agivuunuka. Eyo ne tuvaayo tusooke tusale ddala mangu nnyo speed tugende wa AGR. AGR bambi naye olunaku olwaleero lwakomezeddwawo mu kooti. Okusinza munya Alien Skin w'amaanyi mukko era nga wenkugambye nga ntandika nti abantu bonna ba media personnels bonna badduse mu kooti owabadde Alien Skin. Kyokka eno kooti ebadde egendamu bulijjo omusango following ogwa Ajati Zula ne AGR mwana watu nayo nga gugenda mu maaso. Ekisinga okukwasa ennaku nti olunaku olwaleero lwabadde alina okubeera nga grantingibwa bail mwana watu tesobose. Bantu babiri bonna bail tebasobodde kubeera nga bazifuna. Alien Skin ne AGR tebasobodde kubeera nga bava wa bail olunaku olwaleero. Buli omuntu abadde asuubira nti oba Alien Skin banamuwa bail nti oba AGR banamuwa bail mwana watu tekisobodde kubeera nga kisoboka. Nabo bawadde ensonga zaabwe. Kisinza okunsanyusa nti neera Honorable Nsereko Muhammad Nsereko abaddewo nnyo nga omu ku balooya ba AGR okulaba ng'ensonga eno bagitambuza mu maaso. Ensonga lwaki bamudinayinze bail oba naye okusalawo kwabwe bakwongezaayo kyesitannaba kubeera nga tutegeera engeri kamera gye zibadde entono nnyo ddala no mu kooti wabadde AGR. Yes, suubira n'ekyo nakyo tukimaze. Okusemberayo ddala updates actually obutambi obwo ngenda beera nga mukuzanyira mu kusembayo oba nsooke mbubawe kansooke mbubawe kambuzanye mu kusembayo nga tumaliriza Shiba Kalungi olunaku olwaleero lwekikonfamingiddwa nti amaze okubeera nga asumulukuka. However tetutegedde oba asumulukuse lwaleero oba yazaala dda. Okusinza ku source ne information gye mbadde nga nfuna ennaku eziyiseekawo emabega zibadde zintegeeza nti SMX okyali awo naye Shiba Kalungi yazadde. Konza amawulire nga sinagajja ku source yennyini nga Shiba Kalungi gatannaba kubeera nga apostinga mbu maze okubeera nga nzaala ng'ejja yavaayo mu lwatu n'atutegeeza mbu ndi lubuto naye bulijjo olubuto lwe alutulaga. So Shiba Kalungi olunaku olwaleero kikonfamingiddwa nti amaze okubeera nga asumulukuka era asumulukuse bulungi. Naye tetumanyi oba azadde lwaleero oba yazadde eggulu oba 2 days back oba nnaku 3 emabega. Naye kikonfamingiddwa kivudde wa Roden Wai Kabako yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti congratulations Shiba Kalungi okuzaala omwana omulenzi n'erinnya n'alituwa nti bamutumye Amil. Suubira we bati bali pronouncing asemani pronunciation naye atugambye mu ye Amil. Amil ARMIL simanyi nga oyinza pronouncing neryo erinnya ly'omwana wa Shiba Kalungi. Okusinza ku bali abatugamba mbu yazaalako nnaku 2 emabega bandibeera batuufu. Okusinza munane Kabaka avuddeyo kikonfaminga lwaliro. However time at confirming neera tubadde tukyali busy ku musango wa Alien Skin nga kamera tuzitunuza wamu. Naye amawulire g'okusatulatinga kwa Shiba Kalungi nti azadde gazze mu lusobo engeri nagajje gabaddewo nti yazaala dda nnaku 2-3 emabega. Okubeera nga Shiba Kalungi yazaala oba n'atakyogererawo oba ye nga tanakubeera nga avaayo kubeera nga agamba nti nazadde kitegeerekeka. Ekisooka amawulire agabadde gamutambulirako Shiba Kalungi ag'omusajja okubeera nga yabba musajja wa munne yesige mawulire amangu badde oyinza okubeera ng'obikkako mbu kati nzadde wotyogerera mbu kati nzadde attention yonna abeera bagenda gikuwa kati ate mu kubeera nga bakuyozaayoza okuzaala nabali eri information nebadde egenda yitawo nnyingi nnyo compared ku eyo gye twasobodde okubeera nga tufuna. So y'okusirika nga amaze okubeera nga azaala ndowooza nakyo ebeera benefit gyali naddala okusinza ku mawulire agabadde gamutambulirako ag'omusajja gwe yabba ate omusajja bamusibako ate omusajja talina nnyumba eyo ate omusajja visa bannange bingi nnyo ebadde bitambula. Naye wano Cosmex Media tusigadde nga tubibawa oyo nawe na business nga wandyagadde okubeera ng'olanga naffe tukubulako obukozi kw'ennamba y'essimu tujja sobola nnyo okubeera nga tukwasaganya business. Bwe bityo ebigenze mu kooti wali eri owa AGI kubanga ebya Alien Skin byowedda mbikuwa naye wa AGI bwe bityo ebyatambudde mu kooti. Tuli muli mutya? Tuli bulungi. Honorable twasemba okubeera wano ku High Court waliwo ebyavayo nga batugamba nti judge yali agenze mu training. Olwaleero tusuubire ki? Tumusuubira ajja kubaawo katusabe Katonda akkirize kwe kusuubira kwaffe era tusaba Katonda amusobozesa abeewo. Olowooza bbeire n'abaweebwa olunaku olwaleero okwo kusalawo kwa mulamuzi
naye nga abantu kugamba bali ku ludda lwa Haji ne Hajati njagala obaweeko obubaka bw'obawo olunaku olwaleero kubanga okusuubira bye tusuubira biyitirivu nnyo olunaku olwaleero. Obubaka bwempa abantu bonna nti ekisooka mbebaza okubanga mugoberera omusango kubanga kigenda kuyigiriza bangi enkwata y'emisango ebeera etya so kibawe n'okumanya naye n'okubaga nti kooti yeetawulula entalo era we tuli katulindirire omulamuzi kyanaaba asazeewo ku nsonga eno ey'okunoonya okweyimirirwa naye nga bw'okimanyi nti Haji omusango gwe gwakomitingibwa mu High Court okulinda sessions ez'enjawulo abantu bakimanyi nti emisango gino gisobola okutwala n'ebbanga lya myaka 5-6 nga tegunnawulirwa kubanga batambulira kwani asoose okujja. Olwo singa omulamuzi awaayo ensala ye naye nga teteri ku ludda lwammwe katulinde tetuyinza kwogera mu anticipation so tetuyinza ganga waayo ensala ye bw'anaaba akimaze then tujja kujja twogere ki kye tuzza. Haji aliyo oyinza mugamba bugambo kisaawe nti abeere mugumu ffenna abasajja ye embeera buli musajja ali eyo ekkomera si kyekintu ekikuli ewala era oyinza okuseka ng'okuba makiikakiika naye njagala okutegeeza abantu bonna nti omuntu yenna ayagaliza munne ekkomera aba amwagaliza kufa. Kino nkiddamu omuntu bw'akwagaliza ekkomera teri kirala aba akwagaliza kufa naddala okuleeta ku musango gwa capital offense kuba aba akimanyi bulungi nti ojja kumalayo ebbanga nga lya myaka 8 ku 10 nga tonnawoza nga bwe mulaba ate mugende mugoberere ekirungi nti waliwo ne be baleeta wano muteekeeyo omwoyo mujje mubuuza abo katugeze be baleese okuva eruzira bali myaka 7-8 nga yakabeera wano so omuntu yenna akuteeka mu mbeera eyo gwe kimanye kyekyo kyokka aba talina kirala kyakwagaliza kubonaabona bwe gakubeeraawo mu mbeera yakusoberwa nakubeeraawo mu mbeera nga akuggyako buli kikyo ng'oggyeko eddembe lirala n'okuggyako buli kikyo. Tweyanziza nnyo tweyanzige Honorable katusabe ebivaayo byonna okuva mu kooti bitambula bulungi. Katusabe Katonda. Amina. Alright, gwatula kusanyuka TV ogenda kubanga ebyo nebisingawo bisanga ku Uncut Kalakata olunaku olwaliro ku ssaawa 2 zennyini olugatako n'amasengeje extra Sandra Lian ge manya gange.